Kale atugenze kawe munyonyo amawanga ga nampawengwa gakyagendera ddala maaso n'okuba nga tegateesa. Uganda yemu ku nsi gy'oyinza okugamba nti buli kimu kisobola okuba nga kitambulizibwawo omuli ebyobusuubuzi, obulambuzi n'ebirala nate beetaaga naddala bamusiga nsimbi. Amyuka omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Retired Major Jessica Alupo bino nabitegeezezza abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo nate ng'ebadde bigambo bya mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka nate bwamutisse. Olukungaana lw'amawanga ga nampawengwa lufundikidde olunaku olwokubiri nga luyindira Kampala wakati n'okutunulira ebyobusuubuzi n'ebyenkulaakulana. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde akiikiriddwa omumyuka wa Retired Major Jessica Alupo mu kuggulawo olukungaana lw'abamusiga nsimbi okuva e Bungereza, Morocco, Ethiopia, Italy, Cuba, South Sudan n'abalala, n'ayongera okulaga nti Uganda erina buli kye yeetaaga okusiga kuno ensimbi zaabwe mu makolero, ebyobusuubuzi, obuweereza n'ebirala. Our philosophy is to provide a one-stop center to investors across all government services, ease the government business environment and reduce the cost of doing business in Uganda. This service is available at Uganda Investment Authority. Museveni era akkaatirizza obukulu bw'amawanga okuyambagana n'okukolagana okusobola okutuuka ku biruubirirwa bye bakolerera. The business community and investors of the East African member states should seize this opportunity to collaborate with foreign investors in order to optimize value addition, expand partnerships that enhance technology, skills transfer, financing, promote standards and further deepen access to the global market. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija agumizza nti ebyenfuna bya Uganda wadde nga byakosebwa COVID-19 naye mu kiseera kino byongedde okutereera. Despite several shocks that have stretched global economic flows, including the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, floods caused by environmental constraints, Uganda has managed to navigate through these economic headwinds. Ye Minisita w'Amasannyalaze n'Obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu ayogedde ku mafuta g'eggwanga agatandika okusimwa omwaka ogujja n'engeri ebbeeyi yaago gy'eri ey'okukendeera n'okwongera ku bungi bw'amasannyalaze agakolebwa. Giving them jobs. And secondly, Uganda has a law on local content. And on the petroleum side, the Petroleum Authority of Uganda is in charge of making sure that local content is observed. So I would like to allay your fears. Whenever you hear government calling for value addition in the country, it means the citizens are going to get jobs. You also know that in order for your company to get that opportunity when you're in Uganda, you have to register on the National Supplier Database. So you need to register. Abakulira ebitongole eby'obusuubuzi n'enkulaakulana nabo bongedde okulaga Uganda weetuuse n'emikisa egiriwo eri bamusiga nsimbi. The EFC has been recognized by the African Union as the most integrated bloc. This has been possible because of the highest level of political ownership. The EFC prides itself in a very, very high level political ownership process, right from our summit, the Council of Ministers, coordination committees, and the various technical committees that meet regularly to review the integration process, such as East Africa's abundant youth population and natural resources to accelerate socio-economic transformation and drive inclusive development in East Africa, but also in the Africa region as a whole. This meeting is also especially important at a time when Africa is intensifying the drive for its rightful place in the regional and global markets by leveraging emerging opportunities such as the Africa Continental Free Trade Area Agreement and emerging technologies.
Olukungaana luno olufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 2 Munyonyo mu nsisinkano y'abakulembeze b'amawanga mu kiseera kino abakyatuuka kuno, era nga Uganda yeweereddwa obwa ssentebe obwa NAM okutuusa omwaka 2027. Bya Muhammad Wamala ne Wandru Bone ku Russell TV.